Ampuliriza nkulamusiza ko nnyo enajjo sinzira okuliriza manduso 89 akatonyeza biri CBS FM Radio Buganda Radio Ssaabasajja Kabaka y'abavubuka b'omulembe omutebi eno ye manduso dakika ziri 12 zokka zimaze okita ku ssaawa M eyakangezi ku lunaku olwaleero programu kkirizo bagaana mwamanyi ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu nsi n'otambula n'okumanya nze Kalule Lameka kulamusaako bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo ebweru w'eggwanga ekisinza okwetikka byonna ng'ogyeko eby'e Tanzania gye bakutte awaludde oluvuganya gavumenti naye mu nsi ya Lebanon embeera ekyali nzibu ku ba Hezbollah Isirayiri ekuba buteddiza ebitundu bya Lebanon eby'enjawulo era bwe twogera nti mu bulumbaganyo bwakoleddwa olunaku olw'eggulo abantu abasukka 555 be baluguzeemu obulamu n'abaana abali kwabo nga bali 50 bemu ku baana abafiridde mu n'abakazi bangi songa abantu abali mu 1,600 n'omusobyo bali mu malwaliro banyiga bisago mu bulumbaganyo bwajjo bwokka atojjukira bulumbaganyo basooka okukola obwali mu pages ezaabaluka obwali mu walkie-talkies ezaabaluka naye abantu bangi baafa ate era n'okulumya abawera kyokka ate era mu mbeera eyo n'olwaleero era Isirayiri aba Hezbollah bakedde ne bagikubamuko ebikompola mu ngeri y'okwesasuza n'eddamu n'ekasuka era emizinga mu bitundu bya Lebanon ebyenjawulo okukakana nga abantu abalala 15 balumiziddwa n'abalala abawera abantu 6 bafudde abalala 15 ne balumizibwa era mu bitundu ebyenjawulo abantu basenguse mu bitundu ebitali bimu naddala ebibiriraanye ewali bannalukala ba Hezbollah badduse era amasundiro g'amafuta mu Lebanon eno agaliranye ebitundu ebyo gabadde ku mudido n'amafuta agamu ne gakala ng'abantu bateeka amafuta mu mmotoka okudduka okwetegula ekibabu ebyenjigiriza biyimiriziddwa mu bitundu ebyenjawulo ng'amasomero ga Nasare gayimiriziddwa mu Lebanon eno okumala ebbanga lya sabbiiti nnamba nga bwe beetegereza embeera ekyali ya bunkenke mu Lebanon Isirayiri ekuba ate ne mu luwannando lw'e Gaza nayo tetudde era naye ekuba ne mu kiro ekikeesezza olwaleero bassa abantu 12 mu Gaza ne bakwata bwerako mu West Bank n'ebitundu ebirala nabwe kityo Isirayiri tugambe nti etabuse butabusi eyongera kutabuka nina abagenyi bali babiri tugenda kwogera ku nsonga ezigenda mu maaso gye ngenda okukwanjulira kubanga ati yesinza okukola amawulire kati e Uganda nina meya wa Nakawa meya George meya Paul Mugambe tulamuseko meya banaye abatuuliriza mwenna abantu ba Ssaabasajja Kabaka mbalamusizza nnyo erinnya nze Paul Mugambe meya wa Nakawa njagala okwebaza okutuuliriza njagala okutuusa okusaasira kwange eri abo bonna abafunye ebizibu ebitali bimu mu Nakawa ne walala ate mu ngeri y'enjawulo n'okutuusa okusaasira kwange eri famire ya Deputy President waffe wa Western Buganda mukyala Jole Mugisha eyatugenzeeko olunaku lw'eggulo kitalo nnyo era tusaba omwoyo gwe omukama agwe essanyu yonna gye guli kitalo nnyo kitalo ddala bannaye mwebale nnyo okubanga mutuwuliriza mbaagaliza programu ennungi abenakawa bangamba nti meya Mugambe yayambadde 226 ali mu lukano nenga nti nga munyonyi tannangambako essebo kituufu tebakulimba 226 nkomawo akuvuganya ku kifo ky'obwameeya bwa Nakawa era nina essuubi ddene nnyo nti nja kukiwangula olw'obuweereza obulungi bwe mpadde eri abantu bange ab'e Nakawa. Omugenyi owokubiri nina meeya wa Gombola Yerubaga Diva Division Yerubaga meeya Mbeera Zezake Mawula Tata Namuli Tulamuseko bannaffe abali eyo mwenna abawuliriza radio yaffe n'enganzi mbebaza okubanga mutadde kati muli okubanga muwulira abakulembeze abali mu kibuga muno nga meya nze Mbeera Zezake Mawula ekitata Namuli nga bulijjo era ntuusa kusaasira kwange kusookera ddala eri president waffe ow'ekibiina ekya National Platform His Excellency Sentamu Kyagulanyi olw'okufiibwa president waffe vice president waffe o Western Region ne family yonna bannakibiina ffe aba NUP okuba tufiiriddwa omukulembeze waffe oyo abadde atwala ekibiina kyaffe mu Western Region nga vice president
era n'abantu bonna abafa bannalubaga baffe mwenna abatuukiddeko ebizibu byenjawulo masaasidde bonna abantu baffe abali mu lubaga abawangaliramu n'abantu bonna bannayuganda basezi bemutamu ebbanga lyonna. Tweyanziza nnyo ampuliriza nga tusimbula kansooke nkujjukize nti Tabula Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa ate nga bya bwannannyini tukwanjulira estate yaabwe eya Uganda Estate okuva ku millions 7 okutuuka ku 6, Bukalanga Estate millions 20 okutuuka ku 25, Luwonga 15 okutuuka ku 18, Nkowe 18 okutuuka ku 25, Namusera 3 okutuuka ku 4, Kikandwa 15 okutuuka ku 18 million, Bombo millioni 15 okutuuka ku 17, Katende millioni 13 okutuuka ku 15, amasannyalaze n'amazzi byonna weebiri. Ebbeeyi ejja mu nsawo yo ate nga n'ekibanja mpola kkirizibwa. Gende nasana ku masitowa osobola okukwata puloti yo mu bwangu okumanya ebisinga obakubire ku noti 7 noti emu, 942 noti ne 3 oba noti 7 noti emu noti 5 6 Fena tukosebwa akafuba n'akawuka kaleeta mukenenya. Kino nno tukiriko obusobozi bw'olina naye abantu abalinako obulemu ate basanga emiziziku mu kukeberebwa n'okujjanjabibwa n'okufiibwako olw'obuzibu bw'omubiri, okwisibwamu amaaso n'obuzibu bw'okubeera mu bantu n'ebyefuna bibakosa. Abantu 5 ku buli 100 kwabo abalina obulemu be basobola okufuna obujjanjabi bulijjo. Okukeberwa n'okujjanjabibwa ng'obudde bukyali kitaasa obulamu. Tokkiriza bulema kukusigaza mabega. Funa empeereza ku kafuba n'akawuka akaleeta mukenenya okuva mu ddwaliro erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo kubira ekitongole ky'ebyobulamu ku noti 8 noti 1066 noti 8 noti 1066. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu n'obuwagizi okuva mu Adifa Uganda ne Stop TB Partnership. Ampuliriza mu mawulire agaguddewo olw'eggulo lwa leero ssaawa zibadde ziyingira 11 ekiwandiiko ne kifuluma okuva mu ofiisi y'omukulembeze eggwanga nga kiraga nti Senkulu w'ekibuga Kampala ba kitongole kya KCCA mukyala Dorothy Kisaka agobeddwa. Inginiya David Saliru Yembazo omumyuka we naye agobeddwa. Dr. Daniel Okero, Director of Public Health, naye agobeddwa. Kino nno kiddiridde okunoonyereza okuzze kukolebwa ofiisi ya Kaliso Liiso ku nsonga z'ekiteezi okuva lwe bumbulukuka n'abikka abantu, emirambo egimu egyannyululwa egisukka mu 3 ate n'emirala ne giziikirwayo wansi, amayumba ne gabikkwa n'ebirala. Okunoonyereza okwo nga kwe kubadde kukolebwa, era alipoota ya Kaliso Liiso n'eraga nti abakulu bano bonsatule beebakira ku mirimu, era bw'atyo omukulembeze eggwanga kwe kukozesa obuyinza bw'obumu bwa ssemateeka bw'atyo n'abagoba oba n'abawummuza okuva ku mirimu gino. Omukulembeze eggwanga alagidde aba Public Service Commission okulanga emirimu gino 3 ekya Senkulu w'ekibuga Kampala omumyuka we n'atwala ebyobulamu balange era bafune abantu abajja mu bbanga eritasukka myezi 3. Ono n'alagidde minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda okuteekateeka olukiiko lw'ekiseera oba abakulembeze ab'ekiseera abasobola okugira nga bakwatirira ebifo bino okukakasa nti emirimu gitambula bulungi, era alina kuwabula omukulembeze eggwanga ku bantu ab'ekiseera bayinza okukwatira emirimu gino okulaba nga gitambula bulungi okutuuka mu kaseera kali nga tufunye abakulembeze abajja era abajjuvu. Embeera bwetyo bweri. Kantandikire wa meeya mbeera ze abakulu bagobeddwa bakama abo mikwano gyo embeera ogiraba otya? Embeera eriwo nyizo gamba ya zigizigi ate nga nekyabwe abakulu abanga balagajjira ku mirimu gyabwe naye ffe nga abakulembeze wabaddewo nnyo ensonga y'okubanga lipoota ekwatagana n'ekiteezi ebaddewo ko ebbanga ddeneko nga bagamba kiteezi ayinetako okubanga ki aterezebwa ebbanga lyonna. Naffe twewuunya nti abakulu abali mu cabinet abatula mu cabinet yennyini n'akuya cabinet nabo nyini balina obuzibu nnyini babeera mu kibuga kino Kampala abakulu abasinga obungi. Twebuuza nti systems eziriwo ku ground nga abantu badde balipoota bo badde bakola balaba ki? Kubanga ogamba yes bano bagobeddwa okulagajjirya ku mulimu kituufu, naye nabo badde bakola ogwabo okuwa lipoota nti bannaye waliwo ekizibu ekijja okuggwawo mu kiteezi mu bbanga ettono. Basaba gavumenti eyo ebayi $200 million bateeketeeke ekifo ekyo bateeke kukola eri
nga facility eyo eya kiteezi eri ku mutindo omutuufu wabere eddongossezo kugamba eddongossezo lya Kasasiro ettuufu basaba gavumenti sente bagima abakulu bagima cabinet kwamba bwetuula ne bagamba all priorities eziri mu budgeting process bagamba Kasasiro priority okay. Kati Kasasiro ali ku nguudo naye era walabira ndeno abakulu bayita mu Kampala nga bayita mu Kampala buli lunaku baminisita bali mu cabinet basula mu Kampala naye nno abalamu tebafuddeyo kumanya nti nno Kasasiro alina okulolebwa Kampala yeetaagisa ki nga bagenda okuteesa mu cabinet. So ensonga eno bano bakoze obulagajjavu naye ne waggula obulagajjavu kuva ku president ne gavumenti waggulu okubanga eragajjidde obulamu bwa Uganda kubanga ensonga enti yandibadde si gavumenti erina organs nyingi nnyo ezimonitaringa ebintu bingi mugenda mu corruption organs amakambi galigamba 10 ameka n'ogenda n'otunira systems Kampala Authority Minister wabali bani bantu bangi nnyo abali part and system of governance mu Kampala wano naye nabo tebavuddeyo kulagajjavu buno so tulowooza abakulu bano yadde bakutte ku nkoona naye gavumenti okuva ku president olwo obulagajjavu bandisoose okuwummula ne bagikwasa gavumenti abantu bagisobola kyetulowooza ffe ng'abakulembeze kubanga ekyogamba nti Kampala bagiragajja okugiwa ssente ezimala okukola emirimu ng'ate Kampala esinga okw'omusolo omungi kwegamba ekintu ekyo nafe akube kiruma nogamba muntu nosaba amafuta nga tegaliiwo agalwa Kasasiro nosaba emmoloka zibeerewo ezo Kasasiro nga teziriiwo ebintu ebyo ebimu byetaffe bitunyigiriza naye nga biva waggulu. It's a top bottom approach twantunulidde nti obuzibu buvaawa ani alina okuyamba ki banakulu bakolera mu kunyigirizibwa ffe tukolera mu kunyigirizibwa kubanga system gavumenti Kampala eyingiza abantu 5,000 on daily basis naye abantu 5,000 tebatuniddwako teabantu bano bayambiddwa batya oba okubeera mu kibuga kyekidirira Kasajja kwongera obungi tumukoze tutya Kasasiro tukoze enguudo tukoze tutya ebintu ebyo tubifuddeeko so tulowooza nti nno breakdown eri mu gavumenti bwennyini bali obuzibu obusana okugonjola mangu yadde bano bagobeddwa ekizibu ekine kiri mu gavumenti eno okubanga eremereddwa okuyimba na Uganda nobaweza obulungi bano bakola ogwabwe gwe bwogamba nti bakola ogwabwe bayinza okuba musebe balagajja tebakola ne bagezaako kulogu bagezaako kubanga ripooti zakite ezizize kati okusaba ssente zikola emirimu tekibadde kyajjo badde basaba nga Kasasiro abadde priority in every budget every financial year abadde priority naye obuweereza gavumenti yandibadde ga priority ki Kasasiro katuweze ssente ezigula emmotoka ezimala mu begomba erifuna emmotoka 10 eza Kasasiro okola Kasasiro kubanga ffe tulina akawunti nga kumagu tulina akawunti ssente zonna abantu ez'omuso zigenda mu consolidated fund gavumenti yegifuga yegindako signatory yekolaki ssente ezo yezita okujja mu bitongole bya wansi ffe kyetugamba nti no Kampala yandibadde exception nga bagamba nti Kampala nga bagamba nti Kampala wanjawulo naye notamwa ssente newabanjalo katumwa ssente tulina kyoba okoze so tulowooza nti ekintu kimu embeera nti okuva olugajjavu okuva ggulu mu cabinet okujja wansi abantu abawansi abasembayo mu mbeera eno gavumenti waliwo ssente zeewereza ekitongole kya KCCA buli mwaka okukola ku nsonga za Kasasiro ezisukka obuwumbi 3 buli mwaka ensimbi ezo zibadde zikozesebwa zitya anti yevudde gama muno kati abantu abo olaba basaba kati ogambye obuwumbi 3 ezisukka mu buwumbi 3 okay around sente ezibaddewo kubanga ati ekintu kyo kibadde bweza sente waawo nyiri mbali njagala okukwata nti basaba sente ezimala omuntu akusabye $200 million omadde obuwumbi 3 tewalina $1 million okutereeza ensonga ya Kasasiro n'omuwazi sente nga naye akulaze ekyetaagisa kubanga otunuulira nti nno bazigwa bumbi 5 yes mwabuwa obumbi 5 bubaddewo awo bugambe balagajjadde naye nga bakusabye okutereeza kiteezi tuwa $2 million tutereeze ekifo kyo kifuuke ekifo ekigwanidde ku nsonga z'okukwataganya ne Kasasiro famire tukusaba nti tulaga emmotoka ezinayola Kasasiro okuva mu bitundu byaffe ku magombolola neziriiwo amafuta wiiki emu olugakola gaga amafuta tewali ne kati tewali totalwe babanji obumbi mugamba muno waliwo ekintu ekirabwako n'omwana tukyalaba nti waliwo obuzibu obw'enjawulo bano kasa omuntu akunywanga ffe akulembeze nti no sente ziriiwo onoogwa mu kifuba
Okay. Agamba senzi wa Museveni mu cabinet ye kati onogera kwata ku geti nonzi kimesiriza nankani. Kuba tulwanisa system of governance eriwo okuyamba bana Uganda nga egenda paka ku muntu asembayo kirugaba buli jonto ba meya kumagombola bane signed okolebwa bitu nafe ebyatuwa mu tteka yafe Kampala but kuli account nesene zibereko ezokola emirimu kwanga kasaso simu limu gwa authority simu limu gwa authority niba mwetu babiganja kuba government yedemesiza devolution ogenda wansi kumagombolola etika bali kama no ba meya bakole mulimu gwabwe sente ziberewo zikola mulimu kwa tusemaye ku muntu asembayo wansi obakwelo so one kimadesa ntino obuzi obaddewo bonna bantu waggulu eri mu government kwemya kola mulimu gwabwe katumulemu katono nkomawo ne Meya Paul Mugambe owenakawa. Oli ku Manduso. Ampulirize Manduso kooli eddakiika zibula ya 29 tuyingire ssaawa 2 njagala kujjukize mutini kugamba nti mukono bwe tubeera awamu tukinyweza ne tubeeranga famire bakuleetedde eddakiika 13 eza eddakiika ez'okugerera ne data GB 15 ogabana n'abantu 5 ne munyumirwa obulamu genda mu simu yonyiga *10 *2 *8# oba okozesa MTN app osobola okufuna banda eyo obulamu bunyume. MTN enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Afiido omundu ne gugana wakola nsobi okukozesa ebiddagala bye wakozesa eddagala liririmu eritta omuddo gwonna ne gusiriira baliyita Weedmaster. Genda mu dduuka ly'ebyobulimi erikuli okumpi bagambe njagala Weedmaster ogenda ekyomuddo gwonna gufe ebimera byo byeyagale kalubeere lumbugu lusenke kalanda lugo byonna Weedmaster tabirabako. Amaze mu katale emyaka egisukka 50 akolebwa Babukoola Chemical Industries Limited. Kali no mukwano funa Weedmaster obulamu buteerere gwali mu nnimiro bakubire ku simu etali ya kusasulira eri noti 8 noti 383 noti 8 noti 383 obongene mu dduuka ly'ebyobulimi lyonna likuli okumpi. Nkujjukiza nti gwe omukyala banafa ba Finance Trust Bank bakuleetedde ssente z'okukuwola Trust Grow Women's Loans. Ssente zino bazikuwa okutuuka ku bukadde 200 n'omala nazo emyaka 2 ng'ozoozaamu ate ku bitundu 10 n'obutundu 5 ku buli 100 kwe bakuwolera ssente nnyangu nnyo. Genda kutabira Finance Trust Bank lyonna erikuli okumpi bagambe nti njagala ssente eza Trust Grow Women's Loans bakuwa ensimbi ogende weekulaakulanye. Oyinza n'okubakubira ku ssimu era si ya kusasulira eri noti 8 noti 335 noti 8 noti 335. Finance Trust Bank erungamizibwa Banka Uganda enkulu. Customer ensimbi zaabwe zikuumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde 10. Meya Mugambe Paul essebo nalabako emabega kaawo ng'ogamba nti abakulu bano beetaaga kulekulira bo bennyini essebo ekitegeeza okugobwa kwabwe olwaleero gw'omu ku bali mu kucacyanca. Musijja gamba nti nkyacyanca kuba si kyetwandyagadde naye nga emabega ebbanga lyonna emabega okuva kitezi obutafuna obuzibu obwo mbadde neewuunya nti abamu ku be kyakwatako okuba nti kitezi yafuna obuzibu bwe yafuna nga ndaba bo balinga abatalaba nti balina omuzungu kyayita responsibility oba obuvunaanyizibwa kwekyo ekyaliwo nga bw'olaba be boogera ku TV be bategeka tente ekiteezi be banoonya obuyambi be bali mu kunoonya ettaka eddala eri okuzzaawo ate ekiteezi omulala be bali mu kuteesa ssente. Nze nga nkyewuunya nnyo kubanga oluusi kibanga bw'ogamba nti omuntu asse omuntu ate kati ali ne mu kutegeka olumbe ate ne mu kulabirira abaana b'omugenzi ate muntu omu yakola ki yaliwo. Kibadde nze mu ngeri emu kineewuunyisa nga nti nedda kiteze ono okuba nti ekyagwawo abantu baffe ne bafa bangi wadde bagamba bantu 30 naye okusinziira ku bituulire oba oli awo bayinza n'okuba baweera ebintu ebibiri nga ngamba n'okutuuka kati tewali yadde alekulidde yadde avunaaniddwa yadde akoze eki si ki gye tulimu. Nja kuwa ekyokulabirako juzi bakubye bakuba omu ku bavuganya mu lukano lwa president bwa America essasi Donald Trump essasi ne limuyita mu kutu teryamutta naye omukyala mu kiseera ekyo yali akulira FBI nga tewannaba na kunoonyereza oba ye mukyamu oba si ye mukyamu
yagamba nina okwetikka omugugu guno mu bwangu ddala n'alekulira. N'olwekyo wano kibaddewo naye ne bannange bano mbanenya nti Kitezi kyali kintu kinene nnyo era mu bwangu ddala mu nsi engunjufu mu nkola engunjufu wandibadde waliwo already abalekulira ne baga oba oli awo kino nze nali nno kikola kanjira nzira wabbali n'omulala kyannaku nti balinze ne basooka babakwata bukwasi ku nkoona ne babakola ki ne babagoba kubanga Kitezi oyo aliko alipoota eziwerera ddala. Waliwo ripooti eya 2006 eyalaga nti Kitezi abooze ng'Omuganda bw'agamba. 2008 alipoota endala n'efuluma n'eraga nti Kitezi takyasaana kuyongerako yadde ka pick-up oba ka wheelbarrow k'ebisasiro. Era awo ne bagulayo eka ez'ettaka Kitezi endala 6. Bwe bagula eka 6 ne bagamba ezo zigenda kukola emyaka 2 okuva 2008 paka 2009 oba ekinene nnyo 2010. Eyo ripooti nayo neteekebwa wabbali ne tugenda bugenzi maaso nga kasasiro ayibwa mu Kitezi. Waliwo alipoota, waliwo gundi concept oba amagezi agawandiikibwa abakugu. Ndowooza mukulu Spire Ssentongo yaliko ne bakwata omukugu gwa magezi ago ne bagatwala mu KCC. Naye mpulira nti yayita n'abaana ku madaala nga alipoota esuuliddwa mu kasero. Kwegamba wabaddewo era waliwo si kya Kitezi kyokka kyenjagala bategeeza ebizibu bingi bye tukugulana nabyo mu KCC ebyetaaga okukolwako. Ekisookera ddala lwakuba twerabira mangu KCCA ewangudde liigi oba ebikopo bya liigi z'okulya enguzi ebiwerera ddala singa mubadde mukigenderera nti omwaka guno KCCA ewangudde liigi y'okulya enguzi, omwaka guno KCCA emu kwabo kuba yemu ku bitongole bijje biwangula liigi z'okulya enguzi. Kakati mu mbeera eyo ekya Kitezi kiba tekikwewuunyiza nti kyagwawo. Tufuna mu bajeti yaffe tulina obuwumbi kumpi 5 obwa Kitezi yekka bonna n'obukadde 10 obwa Kitezi yekka olw'akasasiro okutereeza okukola ki okumugjayo okumusengeka omukola ki era mwebadde mugula grader kubanga ziri ekitezi ezo si z'ekitezi nedda tebakulimba grader ezabadde ekitezi oba eziri ekitezi no tugamba nti ziri ezibaddengayo mu kusaasaanyamu nze ezimu kubadde bigulwa ku ssente ezo. Nze kyemmanyi nti obuzibu bwe bagudde ekitezi zibaddeyoko entonotono zinadala zaleeteddwa mu bungi waliwo ezaleeteddwa naye grader togigula buli mwaka grader ogigula nekola n'emyaka 10 nga weeri so tosobola kuŋŋamba nti ssente ezo buli kaseera obadde ogulamu grader. Ate zino ssente za Kitezi mostly za kukozesa buli lunaku tulwali tukoze eki naye ssente ezo bw'onoonya ddala oba Kitezi bw'obaliriramu ssente ezifunwa mwaka buli wiiki ze miliyoni za Uganda nga 10 buli wiiki ezirina okubanga ziva ku akawunti ne zikirirawa ekitezi si ku kasasiro omulala si kuwa amagombolola si wa omukampala Kitezi nti kasasiro ntukoze bwe tune bwe tuti. Ekirala meya katono kwekyo meya mbeera ze atulaze bulungi naga nti fayini ssente ezo zibadde obuwumbi 4 buli mwaka naye okusinziira ku nteekateeka ezibadde okutereeza Kitezi zibadde tezimala busente butono era kyovula waliwo n'enteekateeka ne bagula ddundu wadde nga badde tanatandika kukozesebwa bayagala bateekawo plant ekyusakyusa kasasiro naye nga ssente tewali. Ekyo kisoboka okuba nti nakyo kiri bwe kityo naye bw'obanga biliyoni 4 oba 5 zikulemye okukozesa obulungi kati osuubira mmeka zonna okozesa obulungi
ng'amafuta ge tufuna ku magombolola nago gandulu kyetulowooza nti oba oli awo agamu ku go bwe tuba bakufuna lita 10 oba olwo tufunako 30 amalala olwa lipooti ziri zegambye eza corruption n'ebirala. So ekirala ettaka lye twagula eddundu eka 135 ebbanga lyonna libadde likola ki? Obuwumbi buno bwe tugamba obutaano buli wiiki oba oliawo oba n'endala zibadde tezirina kyezisobola kubaako nga zikola. Ekyo nakyo tulina okukitunuulira. So nze ndowooza ekirala kaakati bwana Lameka bagambye nti omuzindaalo ogwo gwoyogererako omu kugwagambya obudde bwonna gusigaze eddakiika 3 gugenda kwabika gwe ng'osigala ku muzindaalo ng'okyayogererako. Kaakati lipooti zonna zikulaze nti Kitezi ajjudde aweddeyo. Kikyokozeewo okussa gavumenti ku nninga okulaba nti ebakukyekola. N'olwekyo mu ngeri emu oba endala ndaba nti KCC erimu ebuzibu weewaawo ne gavumenti naye inaki naye erina obuzibu. Si KCC yokka KCC erina obuzibu ne gavumenti inaki erina obuzibu. Meya bano bagobeddwa tugambe nti kati eddagala lya kasasiro mu kibuga linogeddwa. Eddagala lya kasasiro terinanogwa kubanga bano bagobeddwa terinanogwa lwa nsonga ekisookera ddala abakola mu KCC olwaleero abo abakulukulu era abaweereza ye muntu ki ye muntu y'omu Mwami Museveni yabaweereza ate era tusuubira ti n'abajja abalala yagenda okukola ki obaweereza. Ekyo kimu. Ekyokubiri obuli bw'enguzi mu gavumenti ne mu KCC nga tebunnalwanyisibwa ne bwe tunaakyusa ono ne tujjawo ne tusawo ono tujja kuba ng'abatambuza amagi amavundu ku tray emu olijja wano n'oliza wali naye nga gonna gasigale maki mavundu. N'olwekyo tulina okulaba nga enguzi erwanyisibwa. Ekirala twetaaga ssente ng'ekibuga. Budget yetufuna olwaleero nayo ntono temala kubanga ababalirizi bagamba nti Kampala okutambula nga bwe yanditambudde yeetaaga ekitono. Tuliriyoni za Uganda AMS tuliriyoni za Uganda 2 olwaleero tufuna obuwumbi bwali 7 ate nawo bwasalibwako tesiruna financial eri mu mmeka si bumbi 8 nedda tebuwera. Kaakati bw'ofuna obuwumbi 7 ate kaakati gwe Lameka bubulira eno n'ogamba buli obuwumbi oli mu kugowera buli mu 7 n'ogaba ssente nnyingi. Ssente ezo kubaako nezisasula emisaala gy'abasomesa gy'abasawo abakola mu malwaliro gy'abakozi bonna. Kaakati gwe bw'oziwulira wano oba olowooza nti ssente ezo ezizze okukola emirimu mu Kampala si bwe kiri. Ezijja okukola emirimu mu Kampala ssente zennyini ziba ntono ddala. N'olwekyo bajeti ya Kampala erina okuba nga batuwa ssente ezimala. Oluno njukirako emabega nga bw'ogatta ne zino eza Greater Kampala n'ebirala nga muli mugenda mu trillion Greater Kampala zonna ssente zigenda osasaanyizibwa mu Kampala financial year. Ekyo kyandiba ekituufu naye yali trillion emu n'akawumbi kamu n'obukadde nga 305 Greater Kampala mugundi mu Kampala naye ng'otaddemu n'enteekateeka n'ey'enguudo naki jukira nga zaali zisukkawo ezo eyo waliwo Greater Kampala metropolitan area. Of course eyo si Kampala ngamba nti nga tuleke waliwo ebigenda okukolerwa wano waliwo ebikolebwa Kampala kyenga nti nga tugase ku kabudget yako aka Kampala awo ziwera naye kati ffe zetuvunaanyizibwako nga ffe kubanga olaba ssente za Greater Kampala metropolitan area for instance ezituweebwa World Bank bagamba
kati singa mukola proposal Kampala ne Kira ow'Ekira alina eddembe okuzijjako nga gwe takwebuziza nako kitegeeza tetuzinaako nnyo control era bagamba nti asooka okukozesa n'amalawo yakima endala mu bwangu ddala so ekyo bwe kitobwe kinaye sente zetufuna nga Kampala ntonoko naye nga tweyanziza nnyo ampuliriza njagala kujjukiza nti abantu begayaza Kasangati Wampeewo Manyangwa Busika Zirobo n'ebitundu ebiriraanyeewo Nutrinova Limited abakugu mu ndisa y'enkoko n'ebisolo babaleetedde omusomo gw'okulunda n'okuliisa enkoko omusomo gugenda kubeerayo ku Saturday eno nga 28 omwezi guno awo ku Eastgate Gardens ku 10 egayaza okuliraana omuzikiti omusomo gutandika ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 8 genda oyige ennunda y'enkoko ennungi okekkereze ate ng'enkoko yo ebannamu bulungi nga bw'okola amagoba okuyingira kwa bwereere essimu kw'okuba noti 7 noti 4 255 684 oba noti 7 noti 3 854 407 nkujjukiza munnayuganda munnange nkakwanjulira sabbuuni ono agenda okuleeta akamwenyumwenyu ku matama sabbuuni eyoza ow'omuti egulidde erinnya ennaku zino ye Jama whitewashing bar soap atukuza engoye mweweevu mu ngalo alina akawo akalungi ate nga tagwerera mangu Jama whitewashing bar soap ye sabbuuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino ate agula ssente za nseko buseko bw'ogerageranya n'ebbeeyi eya sabbuuni omulala ali ku katale ate sabbuuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabbuuni mulala ye Lanzo bathing soap ali mu bika by'enjawulo nga Lanzo bubble blueberry, Lanzo Lanzo vanilla raspberry, Lanzo ice cool menthol ne Lanzo antibacterial waliyo coconut nebika ebirala sabuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa maduuka ne supermarket zonna okwetola eggwanga mugezeeko obulamu ogenda kulaba nga bukyuka nga bunyuma buli kimu nga kikwanguyira Ryan Air Cargo abasobozi mbategeeza nti bano bakugu mu kutika emigugu kuva China, Turkey ne Dubai ejja group ejenese kinomu nga bakozesa ennyonyi okutuuka e Uganda bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe okwonga kwose okukutambuza mu butale obw'enjawulo bakufuna invitation letter era basobola n'okukuguliza tiketi balina n'abakuvunulira oluchina ng'ogenze mu katale baweereza ssente era eyo gweyagala okugulako ebintu bakikola ku bwereere kati nno gw'omusuubuzi beeyina onyumirwa empeereza yaabwe etasangika basangibwa ku BBC building room N212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street essimu erina noti 7 noti 152 331 oba noti 762 799 8 85 katuumulemu komewo ne meeya mbeera ze Zack Maula aka Tata Namuli ow'erubaga wano ampulirize maaso kuli dakiika 54 njagala kubebaza mwana gye musinzire okuwuliriza ndabyeruzi Wycliffe wangambe bali mu Tetema Wamama Kayira batumbudde n'abala mwenna abatumbudde mu kibuga Kampala n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mwebali kuwuliriza Manduso meeya mbeera ze tubadde mu kaseera nga Idi waali abakulu we bali nenga n'amafuta mugakaaba n'okutuusa olwaleero kakati tewaliiwo bakulu bakya minisita president alagire nti minisita muwabule ku baani abayinza okugira nga bakwatirira entebe mu myezi 3 egiddako olaba babaddewo nga n'ebimotoka ebiyoola kasasiro bitudde tewali mafuta kuba nayiseeko ku nguudo zeewo nga zibembedde ezimu kiki ekigenda okuddirira of course okujjako nga bwe nagambye nga waliwo obuzimu governance oba mu mpeereza y'emirimu emirimu obuweereza tebuyimirira so ekintu ky'obuweereza bw'ogamba nti abantu bavudde mu ofiisi aba tebanabeerawo era waliwo ayinza okuyambako mu kiseera system etambula simu egenda mu maaso kuba kati wo badirectors abala we bali director treasury we bali director ligo waali so ekitongole tekiyinza kuyimirira authority lord mayor waali n'olukiiko lwe oliko speaker ba councillors we bali so ekibuga tekiyinza kuyimirira nga systems we ziri batekniko ne bo bavawo batekniko kati idi obanga ngambe office ezo kubanga zirimu obuzibu ne ba director abakola emirimu nabo bali bakola bona nga team kati bogenda ne ba deputy abayamba ku ba directors okuzije bali kubamwe banabyafuzi muri hands off bano be basalawo tu hands off ne tukola monitoring okay so
kati ng'authority waggula kujja badde waliwo abala bakozi b'ekitongole abaliwo abayinza abasobola emirimu egyo kati ng'ebyesente tukyali bweri dakita waligo basobola okukombayininga forces bayinza okugattaamu amaanyi ekibuga kyo kino okugenda mu maaso kubanga ekibuga buweereza era omukulu w'eggwanga akimanyi nti buweereza kuva agidde mu misaa Kampala yanguwe ateeketeeke ekibuga era abantu banakama tebeeraliike emiriza kuyimirira tugenda mu maaso n'okulwana olwokubanga ekizibu ekiriwo nti embeje tukolyamu ebiriwo ebikozibwa tebimala bwe tuyinza okugamba kati ngombe ogambe Kasasiro ali ku nguudo ngombe tuyalole 3 ku division naisi wano ku Ordi Mubende abembedde ku nguudo mwaga abantu tibamuteeke ku makubo musobola okumuggyako mangu naye akulukuta ekyo kyo kituufu twagala abantu Kasasiro ajje ku nguudo tusobola okumwanguya okumuggyako era enteekateeka y'okumugya ku nguudo ebadde genda mu maaso era Wakaliga bamugye mu bantu abadde ku nguudo Wakaliga luli Kosovo bamugjawo luli erubya ku luguudo lwa Masiro Road bamugjawo olugatta Mugema ne erugala waggulu awo wamuganange Faizo kati sebo ye mutongole mu zone yawe mu Faiza we bamugjawo ku dduuka lye atumbidde so tugenda tukwatagana amakampani gano agabaddewo nga galo Kasasiro nga nabugabo home king gayambeko mu nsonga eno okujja Kasasiro ku nguudo n'ekirala ne KCC bwe tulwana kubanga amafuta agaga matono neroleze tulina 3 zijja Kasasiro mu butale era ekyo Kasasiro batadde mu butale musango erole abantu baffe abakola mu Kasasiro wano ku Lugombole Lubaga so nsaba abantu baffe bonna bali mu bitundu ebyenjawulo basobola okubanga communication nga bwojogeddeko kade kirungi kodi Mubende oluguudo lwalukola ennaku ezo n'amata kwigali kyangu nnyo okulaba ebisaaniko njaga ekiro abantu bakole babenga bakola misaana kiro kyetusaba sigamba nti omukozi waba avuze okuva ku makya ku ssaawa mpaka ssaawa 11 yawummule tufune abakozi abakola beki ekiro okuvuga so kwaga Kasasiro ono asuulibwa walako okuva ku kibuga agenda mukono na Ntebe so tulowooza nti no terms zibakolyamu abantu baffe zandega tufuna shifts ez'enjawulo enteekateeka nga ab'emisana bawummula n'ab'ekiro ne bakola so tubayenga twanguya enguudo eserikali kuleza okulyako ebitaala nga bweyogedde mu Mubende bali badde muyola ekyo n'abanga tali ku nguudo so abantu bali ku Ordi Mubende bawangala tugenda kufa Kasasiro yayolebweko ne wala wonna gyali ku nguudo tugenda muyola Kasasiro meya nga sinabakudda wa meya Mugambe katono nti abayola Kasasiro mawuli tugakoze wano ku makya abahumukirini nabugabo n'abalala nga bongezze ebbeeyi eya Kasasiro okuva ku bantu abamusasulira okumubajjako nga balumiriza nti engendo mpanvu amafuta bakozesa mangi ate ne gye batwala Kasasiro kati basasulayo obutafaananako nga kiteezi abantu bamwe bakaaba nanti we nagambire nti enteekateeka y'enfuga eri mu ggwanga lyaffe erya Uganda wewali obuzibu nagambye nti ba cabinet ministers basula mu kibuga Kampala basinga obungi mwebase bayita muno cabinet weteeseteese okuyamba ekibuga okuyamba eggwanga okuyamba ekibuga ekikulu enteekateeka zaalina okubaawo ne basitululira nga tebazifuddeeko ne basaba ssente ze nagambye edda wano $2 million $2 million biyambeko okutereeza ekifo we bana Kasasiro bakola ekifo nga kituukidde ku mutindo system nga n'entambula eyanguyizibwa n'abantu baffe bano abantu baffe abawansi okubanga tulina emmotoka 3 zokka ng'eggombolola tesobola kuya Kasasiro mu miruka 13 zitulina wano mu Lubaga division kati lubanga tulina emmotoka nga 20 oba 10 nga zo zikwata ku ki garbage collection kola Kasasiro mu kitundu kyaffe naye abantu baffe bafiiriddwako okuva waggulu eri okuva ku president cabinet okujja wansi kufa bakulembeza abawansi nga batuwa ssente ezimala okuteekateeka ensonga za Kasasiro amagombolola nagambye amagombolola buvunaanyizibwa amagombolola naye era n'etteeka lya Kampala tebayisanga mu nkola okwefuga ng'amagombolola era byonna tutuyawa waggulu ekisooka entegera yange endaga nti nno ne ssente omuntu zaawa omuwi w'omusolo zonna zigenda mu consolidated fund mu nsawo eyawamu ogusawo ogunene gw'eggwanga abantu baffe aba Kampala akasente kabo kagenda eyo kanaffe tubanga tusabako akatini ketusabayo bwe tusaba ne batuwa ate akatini akasembayo okukola emirimu naye nga amagomba gali na accounts gaazo nga ndagira bulagizi town clerk jasereza amafuta kwa account bagule amafuta tugule emmotoka za Kasasiro abakozi baffe abayira Kasasiro abakola basasule bulungi abamwera abasako ne7 abizongo ebyo nebikola mu Kasasiro mu Gombola abantu bafune obuvunaanyizibwa nga bafuna ssenzawe mu budde
amakampani gano wandibaddewo incentive eno kubanga catastrophe yagwawo wandibaddewo sente z'ebigwa bitalaze nga ziyambako kwongera kusendeza muntu adawa 15 naye nga waweza kumwongeza 15 wa government kasayolebwe bwe ndowooza ezebikwa bitalaze kubanga kino waliwo prime minister's office ekuze mulimu ki mu kintu kino teyambi bandakampa tekyebayambye yandibadde yajeda sendeza emunsawo esente zebikwa bitalaze mifujjo kudazibulye ngabe kutwabe zajuza amabati mifujjo zibule bani bati katwaliwo embeera eyambako banakampala okuba kasasiro agwa mu bantu. Okay, Meya Mugambe ngatumaliriza. Meya mbeera zakyogeddeko nnyo nti obuvunaanyizibwa bwammwe bwandibadde nnyo ku kasasiro ono kwega kasasiro endebedde buvunaanyizibwa bwammwe ku magombolola naye obuyinza temubulina. Ani atulidde obuyinza bwammwe okubakwasa emirimu nga gino? Kituufu nti ensonga y'obuyinza etukosa nnyo. Waliwo olwe naliko mu kitundu ekimu ekya Canada bakiyita Ottawa naye nga meya alina obuyinza bungi nti yawa ne town clerk omulimu yamuwandiika n'omugoba amukolaki amugoba kubanga meya abantu gwe balonda yalina manifesto y'abantu yamanyi biki abantu bebaagala naye olwaleero ebintu bingi ebisinga bisalibwawo waggulu. Ebintu bingi tebibeera ebyo abantu baffe bye baagala ne babitukakatikako ne bakola nga bwe baagadde. Akawaayiro 37 mu tteeka eriruŋŋamya enkuŋŋanya ya ssente eziva mu property mayumba n'ebirala ligamba nti ssente ezo bwe ziba zikuŋŋanyiziddwa zirina kusigala mu magombolola ku account gye bayita collection account. Sente bo zibbibwa buli lunaku lunye nga buli omu alaba nga zikuŋŋaanyizibwa ne ziweerezebwa Ministry of Finance kuba ombuuziza nti ani atwala obuyinza baffe ne zitwalibwa zitwalibwa ne tukozesa ku bitunga ebyo twogerako kati amafuta. Njagala okuwa ekyokulabirako obutale bw'osoma akawaayiro 35 ak'etteeka erifuga Kampala obutale buli mikono gy'amagombolola naye olwaleero ababuddukanya tuwulira mu State House biragiro biva eno waggulu ku authority ebuvuyo bwonna obuli mu ffe tulina obukolako ng'amagombolola bwonna bwatwalibwa. So waliwo obuzibu bunene nnyo tulina okuba bw'osoma etteeka akawaayiro 28 ak'etteeka erifuga Kampala kalaga nti ng'amagombolola tuba ne budget yaffe naye tetukola budget tukola bukozi gye bayita priority list nti tujja kwetaaga ng'omukyala waka oba maybe bwanagamba tujja kwetaaga obutungulu twetaaga butto twetaaga omuceere twetaaga obunzaali ebyo bye tukola kati ng'amagombolola budget gye tukola. Ani akutta obuyinza okubuza gye muli asookera ddala waliwo gye bayita Ministry of Finance. Ministry of Finance eri mu government eri under the president. Ministry of Finance sente zaffe ezirina okujja mu magombolola yakola kodi emu gyereweerezaako sente eri 122 yeyokka okuyita sente era nga ffe ng'amagombolola tetugirinaako control. Era ffe bu sente bwe tufuna ku magombolola bano ne bazifuna ku authority ne batuweerezaako sente butono nnyo tebasuka na milioni 15 omwezi. Impress koza motoka kukola ki bwe busente bakola ki bwe baweereza naye ebizibu bingi. Juzi nali omwala gwatta omwana mu zone 12 gwatta omwana omuto nga gubumbulukuse nga gwetaaga milioni 7 nembaga omukube tonya kugenda kutta abaana abalala nga toyina nawo ojja sente kugombola nakwata mu nsawo yange nesasula nezimba omwala tebereza nti obuyinza butudde ku KCCA ku kitebe waggulu ku authority nti obuyinza bwamwe butuddeawo abamwe bagamba anti era kiveeri kakati Ministry of Finance bwekwata katugambe sente za engineering zeyandiweereza ku gombolola nezisa ku vote emu gye bayita 122 nono authority era babanga bamuwadde obuyinza obwandibadde obwaffe gibamizibe. So waliwo obuzibu naye ate era n'abakulu bano abali ku authority abamu aba technical especially
nabo buyinza obulabika bo bakola ki bo bawomerwa. Tulina kati abakozi abeera ku nguudo obawulira beekalakaasa enkya n'eggulo naye era obuyinza omu ku bano be bayimiriza era yabadde nabo bonna naye ng'etteeka ligamba nti abeera enguudo abawandiika gombolola abasasula gombolola naye era okwekalakaasa kwonna kulaba okubadde mu Kampala okwabeera enguudo kutwala buvunaanyizibwa obutali bwabwe. So kiri emirundi ebiri gavumenti ate neyambako ne ba technical people authority. Toyanziza nnyo akadde no kadduse dakika zise 6 mu ssaawa 2 mu ssaawa ey'okubiri ndeba nafe ab'ebyentambula tugenda kutunulira olutindo lwa Kaluma olwaggaddwa olunaku olwajjo embeera nga bweri okukaluubirizibwa kw'amaanyi ate kuliko ne byetwetaaga okulondola mu nsonga eyo naye ebibuuzo bingi ebiteereddwa wano ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp abantu kuliko nage nti abantu kati kasasiro bamulinza nkuba ne balyoka bamuyiwa mu myala n'abakampuni tebakyabalaba. Nze mujuzi Frank Machindi ku kooti kwendi ntumbudde naga nti lamekwe bali kuweereza kukyaza mukwano gwange meya mbeera ze nze ndowooza meya wandibadde olina mukubiibya amazina kubanga kale olaga nti lameka we bali kuweereza nze gy'aviira mugwanya okyola ky'abakadde abakulu mbalamusiza KCC ejjuddemu abakulembeze bangi naye lwaki ekibuga Kampala kibalemye okutereeza abakulembeze abangi ate nga bagezi. Nze muyomba ekisinga okumalamu amaanyi kwe kubanga ne biliyoni 4 teziriiko mbalirira abakulembeze ba KCCA balemu okulaga embalirira yaazo boogerako njogere. Naga nti speaker bali mudashire kyesiga lameka bali kuweereza tusimanyi obuweereza abo president kyakoze kinsanyudde lwakuba waliwo n'abalala bembadde njagala agobe ne lwakuba si yabalonda kale bwati bwagambye. Naga nti lameka bali kuweereza nze Katumba Ivan naye ne road mayor wamu n'emu wadanku nyingi basaana kulekulira. Ono bwagambye ne message ezendala nyingi nyingi Kibalama Franka Emanya Mamaogola bona baweereza message ziriwa kale kantandikire wa meya mbeera zosibula batuuliriza akadde kagenze 226 woli akaluka ku byekodi 226 emirimu egigenda mu maaso banabaga bagiraba nga bwe mulaba mwenna enguudo ziri mu kutambula zibuzaako emyaka ng'ebiri zibenga malibu nga ziba zifana bulungi ng'ebitaba birumye ebitaba byalumye edda ku Kiggala Road nateetaawo okudda mu kitunzi n'ebitaba byalumye edda buli mujoyita ekiro uno okulembeze meya ne bakansala tulwana okulanga enguudo ezo zonna zikolebwa so okusinza ku nguudo ezo n'emirimu egikolebwa mu ggombolola nsuubira nti gigakuga 227 awo balina okudda maliriza emirimu egyo olina okudda then awutaba sibula batuuliriza nja kwebaza mwenna badde batuuliriza olunaku lwaleero mwebale nnyo okusenda bannalubaga naye bakakasa nti tugenda kulwana mu mbeera enzibu ennyo okuba akase waffe aliwa mu bitundu ebyo azonga azinga ali ku luguudo batulagamba era mbagaliza ekiro ekirungi saasi ja kabaka awangale n'abagereka agerekera Buganda. Amina. Meya Mugambe Po sibula batuuliriza abanaye abantu banga benakawa manyi akaseera ke tuyita mu kiseera kino sikangu akugezesebwa abantu affe bangi bagobebwa ku ttaka enakawa naye tuli wamu era tulwanye waliwo adda batwala erya zone 6 twali basuuziza adda batwala ekisaawe ky'Embuya twakibasuuziza waba ekisaawe kya Mirambo tubasuuziza n'ewalala wangi tubategeeza nti tukyali wamu kulaba nga tulwanira abantu baffe ate era n'ensonga ya kasasiro eno bannaye ffe tetwebaka tulwana okulaba nti nakawa asigala muyonjo n'olwekyo muyimirire naffe okulanga tuyita mbuzi buno enguudo nyingi nnyo mu kiseera kino ezikolebwa era tumanyidde ddala nti nakawa agenda kwaka era 226 wendi n'ebirala twongera bikola nakawa abenga atemagana tumidde nnyo mukwano gwange Neri ne timu yange ne mukyala wange abali awo ku Bukoto okulirana Ndere Center. Yes, keno musanyusa nawe nkutumidde mukwano gwange yasigala mu DP. Kale toyanziza nnyo toyanzege ampuliriza sawe soka bwetu wetambudde mwami Kabale Michael owa Soso Transporters yatusedde wano tugenda kumulamuko katono nembebaza mwena baweereza obubaka Bonge Masaka obakabuze Kyazirubinge na Mungona gamba nti okugoba Kisaka ne Luyembazi kigenda kumala obuzibu kibadde kibuuzo n'abalala bangi baweereza ebibuuzo
baweereza ebibuuzo. Kale mbebaza okubeera ku Manduso. Kankomewo ne mwami Kabale Michael owa Social Transporters tutunulire byentambula olutindo Kaluma ate n'ebitundu ebirala. Ampulirize Manduso kuli njagala kukwebaza dakika ziri 13 zokase ku ssaawa 2 ez'ekiro kyaleero tugenda kutulontoka n'abebyentambula bano okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Obudde tukyalina bonjera tugenda kwogera ebigambo bingi naye nga sinaba kwanjulira kye tugendako nnyo. Omwaka guno eddwaliro ly'e Lubaga lijaguza emyaka 25 egy'okuweereza abantu wamu n'obujjanjabi obwesigwa. Tukwaniriza okutwegattako ku kyeggulo kyaffe eky'okukuŋŋaanya ssente nga 17 omwezi ogw'ekkumi okutandika ku ssaawa zigenda kubeera mu endeeza olw'eggulo ku Popopo Memorial Hotel e Lubaga. Omutwe gw'ekyeggulo kino guli nti omukululo gw'okufaayo okujjanjaba n'okutendekebwa Lubaga nga tuli wamu tuluubirira okukuŋŋaanya obuwumbi 2 okwongera ku mutindo gw'ekyuma kya CT scan ey'eddwaliro okwongera okukakasa nti tubatuusako obujjanjabi omu mutindo ddala mpaka ku mirembe egijja mu maaso. Weefunira ekifo leero emmeeza ey'abanene ya miliyoni 3 zokka bwe ziti ate omuntu omwo mitulo 30. Ayagala booking kuba ku ssimu zino noti 7 noti 5 57 51 3 oba noti 78 35 91 6. Beera omu ku mukululo gwaffe ogw'okufaayo twegatteko ku kyeggulo ky'okusonda ssente otuyambe okukola enkyukakyuka ku Lubaga Hospital. Honest Estates Developers Limited basabukudde estate yaabwe empya ziri 3 empya Gayaza Kiwenda phase 5 Mabombo phase 6 ne 7 Kachiri Nampunge bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe enkadde ku Lwehoyima Omulinansa na Bujuuko Kigoma Namusera Bugembe Namusera phase 3 Kakiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguluka phase 1 and 2 Wakisoka Sengejje Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawa 0 phase 4 ne Sisa Lutaba Expressway balina n'estates Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze nguudo nnungi nnyo ate ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe mirungi nnyo ddala era bakkiriza n'ekibanja mpola. Honest Estates Developers Limited basangibwa ku Martin Road okulira Naga Khan Roundabout ku Mankishwa Building omwaliro ogusooka. Wesige Honest Estates Developers Limited ku lw'obuweereza obw'amazima okumanya ebisingawo noti 772 57 28 73 oba noti 7 not emo 57 28 73 ojja kumanya ebisingawo era ensonga zijja kukutambulira bulungi nnyo 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 nnyo. Abakulu nina babiri mu studios asooka ye mwami Sempijja Francis muvuzi w'emmotoka ezitambuza ebyamaguzi. Mwami Sempijja kwata guli ogumulisiza otulamuseeko. Basebo ne banyabo malamusizaako manyana Mukama Yesu Kristo. Sempijja Francis Social Transporter Kalanga Defense mapaka. Okay. Nina mwami Kabale Michael ye ssentebe wa Social Transporters batambuza byamaguzi. Abatuwuliriza nsanyusa okubawuliza era nembebaza emirimu gye mutuusizaako olunaku lwa leero. Okay. Ampuliriza tunajjukira nti gye buvuddeko gavumenti yalangirira ngeta minisita w'ebyentambula n'enguudo General Edward Katumba Wamala nti ng'ennaku z'omwezi 23 olutindo lwa Kaluma ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu lugenda kuggalirwa ddala lutandika okuddaabirizibwa okumala ebbanga lya myezi 3 okusinza ku kisuubizo kye yakola. Era tunajjukira nti mu mwezi ogwokutaano gwali gwakutaano Kaluma ono nasooka naggalwa eri emmotoka ezitambuza ebyamaguzi lole trailers ne bus okumala akaseera nga beekyekenneenya embeera. Okutaatagana kungi kuzzeewo mu byentambula, engendo ziwanvuye, amafuta geeyongeddemu n'ebiringa ebyo. Abaffe emirimu gitambula gitya wakati mu birangirira ebijja bye mutambulirako kati? Okutwaliza wamu njagala okutuusa okwebaza kwange eri radio ya CBS kubanga yali CBS yatuuka ku luvannyuma lw'emyezi ng'ena emabega ng'etubuuza embeera ey'enguudo nga bwe ziyimiridde. Ne tubannyonnyola oluguudo lwa Kaluma nga bwe luli mu kaseera akakatyabaga. Era waayita ennaku 2 minisitule n'etuukayo oluguudo n'eruggala n'ebeera nga tekkiriza mmotoka kubanga nnene ziyitako. N'olwekyo twebaza CBS okubanga etuuka ku muntu wa wansi. Okay. Ku nsonga y'emu ya Kaluma ku ssaawa zino nga yaggaddwa
njawo okwebaza gavumenti olw'okuba nti yatuteereddewo feri ey'okubiri Masindi Port. Okay. Naye tusaba ebeere nga yekenneenya abakozi baayo abakola ku ziferi. Babamanyi ozifiisa, mmotoka ne zibeera awo, ne zikwatira awo, omujjuzo ne gubeera awo, ate ne landing site ntono nfunda okusinziira ku saizi ya feri nga bwe zirina okubeera. Weziwalampira ne wezikkira. Aha. Kati weesanga emmotoka zikoze eki? Ziguddemu ngera bwalabye eyebuliisa bwe yagudde mu mazzi. So n'olwekyo tusaba Minisita Katumba Wamala okubeera nga ateekawo ttiimu eringiriza okulaba nga emirimu gitambula bulungi ku feri. N'ensonga endala era gye twongera okusaba, tusaba kontrakita abafunye omulimu ogenda kukola bridge y'Okaluma okubeera nga bakola omulimu ogwo gwennyini ogusaanidde ogujja mu ssente y'omusolo, baleme kubirira bukubirizi. Era tusaba mu myezi 3 gye batugambye engeri gye tugenda mu nnaku enkulu okutuuka Christmas at least ng'emmoloka ziyitawo kubanga gye tuyita wala nnyo. Okay. Ate nga oluguudo gye batusindise emmoloka ezigenda ng'erira ggulu pakwakiro gundi diversion ziri zitya kati bayitawo okutuuka tugeze kulika bagenda West Nile. Essaawa zino ezigenda Arua ziyita Hoima, Buliisa, eziguka Pakwaki. Naye ng'ate ku paka y'omuzungu Game Park bwe ziwera saa 12 nga ggalawo abantu tusulaawo oka ne zisulaawo ne zibeeraawo ku makya saa 12 ez'olweggulo temuvugira mu kiro. tetuvugira mu kiro. So tusaba nga paaka endala emmoloka bwe ziyitamu ekiro neeno engeri gye yandibadde nga emergency emmoloka zibeere nga zisobola okuyitawo. Ekyokulabirako waliwo emmoloka ng'ezivuga ebintu bya NADS ng'embizzi, enkoko. Kati emmotoka ezo tesobola kusulaawo paka budde ku makya, ziba zirina okuba nga zirina okutambula zituuse ebintu by'abakasitoma nga bikyali biramu. Okay. Ampuliriza oluguudo lwe twogerako olwa Kampala Gulu Highway, wali olutindo luno olwa Kaluma. Oluguudo luno lutaba ebifo ebyenjawulo gama mbuka ga Uganda, Northern Uganda, era lwe luyitwamu okuyunga ku South Sudan ate n'okudda mu bitundu bya DR Congo. Abavuzi b'emmotoka abamu bitundu ebyo bagamba nti embeera nzibu naddala ku mafuta nti geeyongedde nnyo era ekyokuzzako tebakitegeera. Kiri kityawo okutwaliza awamu olugendo bwe luba lweyongedde era n'amafuta galina kuba maki mangi. Ate nga abakaseera kano abasuubuzi jjukira bakava mu COVID ebintu ebitambula bulungi, bakyaliko eby'omusolo kubanga omusolo nagwo gwalinnya. Kati kizibu nnyo omusuubuzi okubeera ng'akwongera ssente. Era essaawa zino tuvugira mu loosi. Tuvugira mu loosi. Ate ogenda okulanga munnaavuza agenze ate nga nawe olugana naye kaŋŋende lwe waliyo sina kyakkola. Okay. Kuliko eyambaliddemu naga nti kati baasi okuva e Kampala okugenda erira luli yakozesanga liita 7. In fact eyogeddemu liita 7. Enalaga nti kakati okuva e Kampala okudda erira erina okuvuga liita 12. Luli yasaasanyanga emitwalo yange nti luli yavuganga liita 12 okuva e Kampala okudda erira gye mitwalo 588. Kakati mweyongeddemu liita 7 mitwalo 34. Luli yasaasanyanga emitwalo 588 kati alina okuvuga liita 19 gye mitwalo 93. Era bwe kiri mu kibala mutya okutwaliza wamu nti amafuta agabadde gaseseemuku naye ate olugendo bwe lweyongedde kitegeeza nti oba olina okunywa amafuta bw'oba obadde okozesa amafuta ga mitwalo 5 olina okwongerako emitwalo 3. Ate ng'omuntu okumwongezaamu katugeze oba obadde otwala TV oba box ya fridge ng'obadde ogitwalira emitwalo 2 okumwongera omutwalo si kyangu. Okay. Si kyangu. Kitegeeza tusaba gavumenti at least ku ssaawa zino ku bintu bibiri yandibadde tukolerako ekintu ekimu amafuta gandiyongedde ne gakka. Ne gakkako ku bbeeyi n'ekirala ne bacontractor ne babeera nga bagezaako okukola kuki ku speed okubeera nga tukola ki tusobola okuddamu ne tuyita we twali tuyita. Ekidyeri ogambe kiri luddawa? Masindi Port. Masindi ku mwalo gwe Masindi. Oga ebiri bibiri. Buzibu ki obubirimu? Obuzibu obubirimu ba operators baabyo ababiddukanya. Bwe balaba nga emmotoka zeeyongedde okuba ennyingi bamanyi okufiisaako. Kati ku ssaawa eri waddewo kimu
ngamanyo kifisa olunaku lulamba nti bakola service kati nawulidde nti baleesewo ekyokubiri naye era desemu era kyekimu kye bakola bagamba ekimu kiki kifu kati emmoroka ne zibeerawo ne zikola jam. Lwaki bakifiisa? Baba banoonya bukodyo bwa kufunirako ssente ate nga bakifiisiza bazikole bati anti kakati olwo kitegeeza kino ekimu ekiriwo agendako osasula agendako oba olina okubeerako nekakintu kidogo okubeera ng'osobola okusomoka amangu otwala ebyamaguzi. Wekidde okukingira oba wekigobera waliwo obuzibu ki? Kuba kulikenge nti bwe kiba kigoba bwe motoka zaagala nakutula sepulingi n'okuvaako obuzibu. Landing site ezo ebiseera ebisinga bazikola nga waliwo zirina okubeera nga zilandinga nga amazzi mangi ne babeera ne bazikolera nga amazzi matono. Kakati enkola gye bakolamu wano mu kunyiga emmoroka engeri zijja nga zitisse zinyigawo nnyo naye nga ate tebakolerawo service mangu kuddaabirizaawo okubeera nti emmoroka ziba nga ziyingira bulungi nnyo okubeera nga ziyingira munda. Bwe buzibu tusanga wasoomooza ampuliriza oli ku Manduso dakiika 24 zigenda mu 25 ezise ku ssaawa zino 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Njagala kujjukiza nti abakyogero products abakola ebizigo ne sabbuuni ebyakyogero bajjukiza abantu mwenna tikyogero habo jerry n'ekyogero habo soap bisangibwa mu maduuka ne supermarket wonna mu ggwanga ate ne mu Kikuubo e Kampala bategeeza abantu mwenna nti balina n'ebika by'ebizigo ebirala ebiwerako mu katale gamba nga kyogero habo jerry balina sabbuuni wa kyogero habo soap kyogero vitamini E pink ekizigo ne sabbuuni kyogero cocoa butter ekizigo ne sabbuuni kyogero aloe vera ekizigo ne sabbuuni kyogero nani perfumed jerry ku lwabo abatayagala buwoowo ate n'ebirala bingi. Abakyogero bongera okukubiriza abazadde musibirira abaana kyogero habo jerry ne kyogero habo soap nga badda ku ssomero kubanga kyekizigo ne sabbuuni byokka ebisobola okukuuma olususu lw'omwana nga lulamu bulungi ngali ku ssomero. Bifune ku dduuka likuli okumpi mu supermarket gyebiri mu Kikuubo ne ku motoka zaabwe zibitambuza yonna ojja kusobola okubifuna. Bakubire ku ssimu eri noti 75 55 72 3 oba noti 392 17 68 72. Aba Conversion Feeds bategeeza abalunzi b'enkoko ez'ennyama mwena nti babaleetedde akalongo Intraco Concentrate akatabulwa mu mmere y'enkoko ez'ennyama. Kalimu calcium ayamba okugumya amagumba, kalimu ebipimo ebituufu bya proteins ne vitamins ebiyamba enkoko zaffe okukula obulungi, kayamba enkoko obutafulumya kalimbwe mubisi nnyo, kino kiyamba okukuuma ekiyumba nga kiramu nga kikalu bulungi ekiseera kyonna. Enkoko eridde emmere omuli akalongo ka Intraco tefuna masavu mangi nnyo agayinza okugireetera endwadde. Enkoko bwe zirya emmere omuli akalongo ka Intraco zikulira wamu era ziba zizitowa kyekimu. Enkoko eziridde emmere omuli akalongo ka Intraco mu ssabbiiti 5 ziba zizitowa okusukka kilo 2. Conversion Feeds basangibwa ku head office yaabwe ku Plot 5 Coronation Road oludi Kampala oba ku matabi gaabwe okwetola eggwanga. Bakubire ku nooti 782 208 208 oba nooti 7 7 nooti 64. Nkikakasa nti wali owulidde ku kigambo insurance naye wange okimanyi bulungi omanye emigaso gya insurance. Insurance Training College ekutegeeza nti osobola okufuna obukugu mu kisawe kya insurance nga weewandisa mu masomo gano wammanga. Certificate in Insurance, Professional Certificate of Proficiency naye osobola okugifuna COP. Genda weewandise kati otandika olugendo lwo mu kisawe kya insurance. Insurance Training College ly'ettendekero lyokka lyakakasibwa okusomesa amasomo ga insurance mu Uganda era balina n'amasomo ga insurance agali ku mutendera ogw'ensi yonna. Okuwandisa kyalira omutimbagano ku www.itc.sc.ug www.itc.sc.ug oba weereza obubaka ku email admissions@itc.sc.ug admissions@itc.sc.ug oba batuukirire ng'obakubira ku ssimu noti 4 333 5 noti 4 333 5. Insurance Training College tukulembeza bukugu kubuzizako omulamuzi Vincent Muzeyi Mbabali owa High Court Family Division we bali kuliriza Manduso ngenti kwali batumbudde omulamuzi Justice Vincent Muzeyi Mbabali mchala mundabire mchala Juanita ate n'abalala katumule mu katono nkomawo. Oli ku Manduso ampulirize Manduso kuli dakiika 28. Mwami Sempija
Eso Embera gujisanzo otya Kaluma Mugale naye mwali mukimanyiddemu okwo kubanga baali babagala mu gwokutaano nga babayimiriza obutayita ku lutindo olwo ndoza kati mubadde embera mwagimanyira. Embera tuyisawo be kubanga basibabe kuba eryo atenda okuyita saadi y'ebulisa naye kati obuzibu buli ebulisa tutikka ebintu okugeza tutikka embizi tutikka ebulisa baba basibyewo basiba tutikka ebintu byomuntu nga embizi zafuddeko nga 2 embizi nga zifudde zitya empewo zasuze ku mmotoka zitya empewo zenika ne zifa twajafuna sente okuva epakwaki ate singa kumakya bagulawo saawa emu abagude kumakya saawa ne mugenda okuva epaka kyogenda nebyogenda aluwa waliwo ekinnya kinene nnyo nnyo kubona lifudde nnyo kubali abinya kola nsiagwawo kati emmoloka etambula ate babye bangi ekuba okuva epakwaki ogenda kubenebyogenda aluwa kuliko abavubuka abeera kukubako tebalina mirimu babba basala amatundu baale bagula enzigi nabbako ebintu banjako pipiki yali ngenda aluwa pipiki nasa tondiwa nabbako pipiki nebagijjamu nibajja kumulakana bagitwala tusaba gavumenti etongere obukuumi ku makubo okwo then nekyala batukolera amakubo bafe gavumenti atatuwa mirimu batuwa emirimu kutusa ekintu nga kyanonese tajja kuwa sente tusaba gavumenti etukolera amakubo tusa ebintu abantu nga biri mu mbeera nnungi abambaga nti n'obudde kwe muvugira nabo kati bwekubisaamu yandibadde avuga olugendo mu lunaku lumu oba 2 omalira mu nnya 3 ekireeta ekyo kati bajja kati nkubangere gye bagasiba kati singa ngamba mpite wano embaale angenda genda ogeza oba gulu okuva emukono bekuba ofumu gyamwala emukono mungi nnyo nogenda okutuuka paka mu mbabira wafu ogenda otuuke emakuba ena okubajja enjawo bakolamu ne bakola mpolampola tusaba amakuba singa badde bateeza notuuka mu budde nga buli bulungi nsonga y'amakubo makuba amafu etaata Kabale Michael abamu nawudde beemulugunya nti ate wali bihampu ebinene makubo temugamanyidde ate nabyo bisusse ku nsonga ya amps njagala okubuuza ekibuuzo kyange eri abakulu ba UNRA mutendera ki omuntu gwayitamu okuteeka amps mu luguudo kuba kizuuliddwa nti buli bizinesi ez'amaanyi nga Petrosensen supermarket mall kizuuliddwa nti zikoze buli we ziri kati bataddewo amps ku buli luguudo bebazeeterawo oba UNRA anti kyenjagala okumanya bayita mu process ntuufu okuziteekawo oba bo baziteekawo nga ab'amaanyi kubanga amps ezo zituuka baziteekawo nga n'obupande tebunnabagendawo kuba ekyo nakirabako wano Oyima Road kwakuna Matata bateekawo amps ne zimala emyezi nga 3 tebanateekawo bupande bulaga nti amps zamala ggwawo mmotoka 2 loole nga zitise kasooli ne balyoka bateekawo bupande bw'okwata eruweero awaliga Petrosensen aganene ago bataddewo amps kati emmoroka zino buli lwe zikuba amps nga zezeekanze bwekanze zikyuka mu system ya break omuntu ogenda okutuuka eyo nga emmoroka tekyasiba nakyo kiviirako obubenje ekirala nti twesanze nga n'enguudo watwalina abakozi nga abapiida tetumanyi nti oba abapiida bakyasinza okuba nti bakola bubi ne bagibwawo ddala kubanga waaliwo busipooti obwalinga nga obubi mu makubo nga bagenda ababuddaabiriza naye ku ssaawa zino waliwo ebifo ebimanyiddwa nga byalubeerera birimu obubenje naye nga tewali akanya kamala omwaka emyaka kagaziwa akabadde akatono ogenda okukakananga kasa abantu bayitirivu tewali afaayo kati wetubuuliza nti abapiida bo babateekawa ate nga balina ebifo byabwe biri gazeted nga Hoima Busunju Nansana buli luguudo lonna bayinako station zaabwe basinziiranga okukola obunnyo obwo oluguudo lwasezibwa olutindo lwakomawa sezibwa kuba mu baali babayimiriza okuyitayo ebiri e Uganda byewuunyisa ennaku ezo wadde waliwo abasirikale ababeerawo nendoza ababakomyeko nga bakkiriza emmoroka ne ziyitawo ne bazisolooza kusezibwa nayitawoko nga olunyafa naye kati tebakkiriza naye tewali mulimu gwonna gugenda mu maaso kati omuntu agenda ekayunga kimwetaagisa okwetooloola okuyita enjeru oba okuyita enaggojja mu bibira asobole okugenda okugwawa ekayunga tusaba gavumenti naddala mu kaseera kano nga tugenda mu nkuba enguudo
zifiibweko nnyo. Twesanze nga waliwo ebigoma by'osiŋŋana nga bijja bikkamu mpola paka nekituuka ne kibomokera ddala naye nga tebafuddeyo kola kukiddaabiriza. Ekyokulabirako baggala akatonga kafu wa Hoima okumala emyezi 6 ne bateekawo ampusi z'ettaka ne zituuka ne ziggwawo. Amazima gennyini tebalina kintu kyonna kye baakolawo wadde okuteekawo drainage oba bateekemu ebigoma ebiyinza okutwala ku mazzi amangi. Mu kafu yatwala abantu tewali kye baakolawo n'okutuusa leero kyokka baggulawo ate kati tudda mu rain season. Ate ennaku zino kati emmotoka esinga zonna emmoloka zigenda Congo zigenda zonna ziyita Hoima Road ziyita kafu essaawa yonna kugwamu. So twesanze nti ekikwatagana n'enguudo kyo kati ku ssaawa yaakakati nakyo kikwata kisooka kuleeta obubenje okuva Mukono okugenda paka Iganga. Bw'otuuka mu Mabira bannanga osaasira abasuubuzi n'osiŋŋana omusuubuzi yasasudde omusolo milioni 2 yatisse byatika konteyina egudde. Kitegeeza nti obubi bw'oluguudo bukola kinene nnyo ku kuleeta obubenje. Ampulirize Manduso Kuuli. Wano nawo wonyini ate pesa lyokonyere tufadde tuddako nindoza kantandikire wa Mwami Sempija nti bwe tuba nga tuyingira ennaku enkulu kuba Ssekukkulu ekubye kkoodi emyezi tusigaze 3 tuyingira ebikujjuko bya Ssekukkulu ate n'omwaka omujja. Mu nnaku ezo obubenje bubeera bungi wadde nga ne mu nnaku zino ate era bungi. Tukisalidde magezi ki okwongera okutereeza embeera Mwami Sempija defense? Ekintu ekisooka n'abasuubuzi bennyini ennaku zino batwetera ebintu ebitali ku mutindo. Nga mukazi affe batwetera emipiira nga gyayitako. Ogenda ogula omupiira mu dduuka mitwalo 75 n'ogussako genda otuuka ebusunji nga akubya amakubo ebinnya bitta omupiira n'omupira gwenyenyega batwaganzemu ebbanga ddene nnyo nga mufu. Ate teri musuubuzi akkiriza omupiira gwe nti oba yagusuubula mitwalo gy'obaana agumazeeko emyezi 2 agumaze ebbanga mu dduuka li nti agusuule. Kale nze ngenda agonguza nengussaako tuwenda oteeka mu kkubo nga limu ebinnya bingi era okuga mu kinnya kano sepponyi nekutuka yali yakoowadda omupira nekutuka gufa bakubanga bakyamu amabiri n'emipiira giyitako bitekisayitako mukadde wange. Abazungu bakola ebintu yabyo benna nga bwobiraba egyo zispace epolingi egyo emipiira kati bazino zediyo baako ebbanga lyabyo agabugana n'amasimu getukwata gabaako ebbanga lyago ate oli kitundu ate agamba nti kyaggwako kijja kiguza yakola kiguza guza nafunamu sente ze. Tubiziiza kati kitegeeza buli omu yesotinge. Government eno tuyambe kulama kuba singa gabanga gabadde malungi. Kati nga chairman wagambye Katonga bamusiba mu bisala bya Christmas ya last year. Ne bamusiba by'emyezi nga muka jideta waffe Gomba manzi ndiwe Gomba. Naye kati muka ngazigwayo bakuba kafunda muka ngazigwayo. Kati saatino esaa yonna banja okusiba Katonga dibadde Gomba. Gomba netu bakolangayo. Nera wakyali wafunda. Katonga lwaki baddamu okumusiba ogenti bayinza omusiba ante sawa ndange basi singa genda maaso neyonge pipe zekungulu singa nkumene dagenda maaso jaja kodda majjule demba sibewo bizibu biyinza okudda so singa bali bakoze mugono bangali omusana sanga anadwa jakati ngotelidde nete bakolawo nalaba basibaga aga pipe ne gagumu siga gagumu ku maaso naye kazena muka zetako kati ino obuzibu stani meka tino obuzibu n'abaminzaani kati abajja abakonga batwala ebintu ekkongo bo batikatane esukka muki mwezeragirwa era kuba nti bateekayo akadola kaabwe ne bayitawo Uganda bwetyo yeto obuzibu kati amufuna gasanga gafa olw'abaana faabo kabale Uganda bwetyo nti bw'otuukawo olaba nga bigize nga osikayo akadola ng'otambula. Obubenje tubukoze tutya tugenda mu season obubenje olusi buva kumwe mukoowa ne mudda kukubo ne mwebaka ekyamazima ne muzikuba ebigo ne mukola ki ne mutomera. Ekyamazima omutwe omukulu ku kabenje dereva naye ate waliwo bakiyambi abali emabega wa dereva. Nenda kugira ministry zino ministry ya trade ne ya works eteeka obupande ku luguudo ya trade ina ama factory
ababbi ne babba obupande scrap ne babutwala mu factory ezo zikuumibwa magye na police. Tusaba government eteekewo amaanyi nga ge yateeka ku waya z'amasannyalaze ku nsonga y'obupande. Ensonga endala ababutwalayo babakwate. ababutwalayo babakwate. Ensonga endala yayunula. Ekyokulabirako waliwo oluguudo luno Hoima Road. Waliwo ekyoga. Tractor yazze n'erimu oluguudo. Kolansi n'erima kanaako ku mabbali. N'erima ettaka ng'erizizika ku byuma bweti. Kati mu kyoga amazzi enkuba bw'etonya tuli mu sizoni ya nkuba. Ogamba nsomoka kiki? Nyanja. Mazzi ne gasomoka. Kati omuntu ajjanga abadde adduka. N'asinkana amazzi ago. Bw'ataba mugumu nnyo oba talina nsisi. Yeekange emmoroka agikubye ekigo. Ate tekiri ku luguudo olwo lwokka. Bagenda balima ku mabbali ne tractor ettaka ne balizizika. Gwe mulimu abapiida gwe baakolanga ng'amazzi tebagakkiriza kulegama ku kolansi. Then era ensonga endala police nayo tekoze kimala. Kukubo. Tekoze kimala. Waliwo ekiseera ky'akawunyemu ne Fika Salamu. Fika Salamu yabeererawo walingangawo abantu okwegendereza ng'omuntu avuga ku Masaka Road n'atuuka obessaawa 2 naye ng'atambudde bulungi. Ku ssaawa zino omwenge bw'otuuka emmagamaga abasajja bagula omwenge oba babaasi oba batwera oba baloole bagenda banywa. Emmagamaga. Bw'otuuka e Kammengo amasaba agateeka ku kkubo. Bw'otuuka e Buwama buli luguudo lwonna Nateete ebitamiiza nabyo bikoze kinene. Wetwebuuliza gavumenti yatuwaayo ebitongole byayo tebikyasobola kukola okusobola okuba nga biziyiza obubenje. Nga bwe biteeka amaanyi ku bintu ebirala byandijjeeyo amaanyi gonna ku nsonga y'obubenje. Badereva bamwe balujjuju lwaki temubagamba nti omwenge mubi balekerawo okunywa omwenge nga bagenda okuvuga? Ekyamazima mubatuuze ekintu kye bayita omuntu mateeka. Nga gavumenti bw'ejjayo amateeka ku bintu ebirala yandibadde etujjirayo amateeka ku nsonga y'entambula. Amateeka amalala osiŋŋaana omwana myaka 26 avuga Sinotrack miliyoni 4 naye nga jemu ne saati kreti ya bia eri mu kitanda naye nga ajja kutuuka ku musirikala mu 1200 agende yeyongereyo ne bia we yeyongereyo atamidde akyuma. Okiraba amateeka kubikwatagana n'ebitamiiza wadde factory tetuzifiiriza naye omwenge omuntu yenna agenda okuvuga ekidduka teyandisaanye kunywa mwenge ng'agenda kuvuga kidduka. Yesebo ampulirize Manusukuli n'ekirala oyogedde ku malala. Nali wano ne Rashid Sekindi ssentebe wa out of naga nti ekimu ku bisinza okuleeta obubenje ku nguudo ge malala gammwe abavuzi b'emmotoka ennene ku makubo. Bwe musanga ffe abali mu zaabuyonjo entono olengeranga kabebi ku kkubo n'olyoka onkubira eng'ombe kwagala bw'olaba tekavaayo mwe musinza okuleeta obubenje nti ku makubo. Ekyamazima malala gammwe amalala weegali naye mu buli section gyegali. Bw'osiŋŋaana wa Subaru nakkubira eng'ombe otya. Ate bali baleke. Kati tulina drone ku luguudo ezitalina stiika. Bw'ozisiŋŋaana ku luguudo ku Mbaale oba ku Bweyale otya n'ogamba Mukama Katonda batuuke mirembe. Drone Subaru. Then mpozi n'ekirala era kitwayogeddeko ku ky'obubenje. Nammwe amalala gammwe nga tundagenda ku kirala. Amalala gammwe nammwe mangi ab'emmotoka ennene ensi muba mwagiwamba mulinga babaasi. Naye okutwaliza wamu emmotoka zaffe ziba zitisa obuzito bungi. Olaba n'ezente mpozi katugambe ezente ez'abayana ze zibeerako obugombe n'emmotoka zino endala ezitisa ebyamaguzi zanjala kwebaza nnyo abantu ba trailer ng'oggyeko waliwo trailer eza seminti zikutte wansi ne waggulu. Trailer eza seminti waliwo ezo zitata eza seminti. Tusaba gavumenti ezisalira amagezi. Omwana ayambula emmotoka okuva e Namawojjolo ogenda okuserengeta okunoonya kamabira kana akato ng'akubye endobo ng'ewuuma n'ajja n'aserengeta n'alinnya n'ajja paka Lugazi. Okujambula kwe kugijjamu omuliro agikubye endobo ajja mu jjiya kujjamu jjiya asevinga amafuta
n'agita. Tusaba ne bannannyini kampuni ezo, bannannyini hardware, abasajja baleme bateeka ku muliro. Okay. Baagala nnyo bagamba nti wiiki bw'otoweza luutu 5 nkugobye. Ekyokubiri babawe n'amafuta agamala, kuba n'amafuta agabaleetera okukola ki? Okukuba endobo. Nabo mbu bagabba. Ogabba kakiro tabulamu basobola okuba nga bagabba naye nga olusi baba bakekkereza ki? Mafuta. Esebo. Abadduga nti ensonga endala ku bubenje? Ensonga endala ku bubenje, bannannyini emmotoka bakola kinene okugeza nga baasi. Baasi bannannyini emmotoka bakondakita baba alugamba eri baddereeva eri bannannyini emmotoka nti oyo avuga mpola basaabaze babatulondako mu kkubo. Ekirala n'abasaabaze nabo ne babeera n'omuze bw'ajja ku stage bw'asinga ne ya Peter ng'etikka agamba Peter oyo musalaba tadduka ayagala kulinnya ya Bulayimu adduka eyanguwa. Era bw'obeera mu baasi noyogera omusajja nga atwala nnyo gwe bakutwala ng'ow'amaalo ne bakutunuulira bati. So kitegeeza nti wakati nga tulwanyisa obubenje ffenna tulina okuba nga tuli kimu, abasaabaze, nannyini n'eddereeva n'abasirikale ku luguudo saako ne bannaffe abatukuliraku abakola ku by'enguudo. Yesewo. Ampuliriza katuumulimu katono dakiika 2 zennyini nkomawo. Ampuliriza oli kumandusa dakiika tubuza 12. Ndi n'abakulembeze babyantambula mu mmotoka ezisaabaza ebyamaguzi abasoso transporters bali wano ku luguudo Kabaka Njagala. Kabale Michael ndi naye ate ne Mwami Sempija Francis naye ndi naye mu studios wa defense. Kabale Michael ye ssentebe waabwe nga sinabakudda Mwami Sempija. Kabale Mwami Sempija yogedde ku web bridges oba minzaani z'oku makubo. Minzaani zino watugambye nti abamu basomoka olw'enguzi zitaasa ki ku makubo okuteekebwawo? Okutwaliza awamu minzaani zitaasa okwonooneka kw'enguudo. Ne gavumenti bw'eba ekola ebintu ekola oluusi nga teyeeteeseteese. Okwonooneka kw'enguudo zitya zikitaasa zitya? Emmotoka buli zitikka obuzito obungi enguudo zoonooneka. Naye gavumenti egenda nereeta program nga teyeeteeseteese. Ekyokulabirako omuntu ava e Mubende alina minzaani gy'asiŋŋaana. Kakati ate omuntu oyo avudde ebuku ya Kasanda nga bonna ow'e-Mubende aleeta kasooli n'ow'ebuku ya Kasanda aleeta kasooli. Ow'ebuku yakijjamu waliisa okutikka obuzito obungi abeere ng'ayingiza obuzito bungi mu Kampala ate ow'e-Mubende bw'atasobola kukola ki? Kati kireetera ow'e-Mubende okuwaliriza at least asasule ekintu kidoogo ku minzaani y'e-Mubende abeere ng'ayingira ki? Obuzito. Kuva Kasanda okugino tewali minzaani. Ekirala gavumenti era bwe yali ereeta minzaani ezo erina enkola gye yateekawo y'okubanga epima mmotoka axle. Ffe twali tuteesa oba tusaba emmotoka bazitike flat. Kati bagenda ne batugamba nti obuzito balina butikka ku mipiira gino egy'omu maaso ebiri gye bulina okubeera gye bulina okusinga. So nga ate emabega eriyo emipiira emeka? 4. Tugamba nti emmotoka tutikke flat oba ntisse seminti nze kantike emmotoka ebalansinge bapime nti banjagaza ttani 10 oba ttani 2 oba 3 nga sigitise nnyo emmotoka mu kifuba. Naye emmotoka zonna zikutuse fuleemu. Kati emmotoka bw'ogitikka mu maaso ebizito ebingi bw'otuuka Kaserengeto bigisindika n'ebeera nga buleki tezikyasobola kukola ki? Kusiba. Ekyo kyonna kiviiriddeko ki? Obubenje. Waliwo n'enguudo ezimu kati nga Kayunga abava Ebbaale tebalina minzaani, abava Hoima tebalina minzaani. Kati kireetera okunyigiriza abasuubuzi abamu okubeera nti abamu bafuna abalala tebafuna. So gavumenti yandikoze ekintu nga yeeteeseteese nti bonna abaana ebatadde ku mateeka ge gamu. Mwami Sempija Generally yayogerako ku nsonga ya evening market. Nempulira abavuzi b'emmotoka ezimu nga bagamba nti yeyeyeye bulina buzibu ki luddawa? Obuzibu bwakatale akawungeezi obwo kugeza Kaleerwe okugeza baffe Kasibi wano babulabe nnyo nnyo. Kati akawungeezi twenda pikipiki boda bodies zitambula ku kkubo zinyigiriza nnyo. Kati erero legenda nefuutukaako okera ku Sapolo Ward ogenda okera wansi ku Satwawo aliwo akatale kali kukubawo. Kati waliwo boda boda ekkubo lya binnya kati maka jasiba jakkirya nga asiba omukka ndo tukamba kati kyasiba egana okakana tenga ati baliko bangi omagenda okuvaawo bana betomera ndo kujigiza ngesa abantu 20. Kulikuli abambala wane mengo wano kawungezi singa government wadikkiza awakati ngayinula
ne abantu abotaba ne jabateke bali najange bongerayo nera kubandika kati ibintu bya government yaffe babagobawo ate abamwe abaza kati ebuze uli wanenga singa abantu bya space emuka nebeganya okusiba leba sokrati asoganga jitenkanya mpampa ati kanamala ko nagenda nekati boda nawe kizibo mu Kampala boda mpitirivu nnyo ate boda abo bazibu tebagambe wako bajja antemene mlokayo yena akutomera ate yaga bande bagamba nti ate gwomutumidi niko jikanga bawozi 20 bakwatanga bida mlokayo Lwando kwa jikanga tenga kati gofedwa akutomera yate yandi aliasiza ate okatema msawa no mweme twale tano utasenda birwamu okay denga obuzibu bakuba mafunda na watu ndia kwatale kokubo na bayi no buzibu oko ampuliriza tubuza dakika 8 kabale nzijukira kemabega twali wano nawe noga nti naddala abasuubuza abatambuza amanda noga nti amanda tukyayagala nakukavuga emisolo gifuse emisoso mu makubo ate n'emisolo gibagibwako nga mmwe ab'emmotoka ezisabaza ebyamaguzi embeera yaterera ku nsonga y'amanda mukulu Lameka simanyi gavumenti kiki yagisuulamu kuba ekyamazima amafaamu agayokebwamu amanda g'abanene bw'ajja n'afuna ekibira abanene batya abanene abali mu gavumenti okay bw'afuna ekibira ayinza okubeera nga ayagala okulekamu emiti awadde emiti nga2,000 ayagala kulekamu emiti nga300 asobole okuba nga afuna omuddo amanda ago ne gookyebwa amanda ago ne gadda ku makubo amanda ne gamala abasuubuzi ne bagasuubula ne bagatikka ku mmotoka jjukira omukka gunyooka gye bagookyera tebagalumbayo NFA tebabirumbayo naye olumala okugateeka ku mmotoka omusolo ne gufuuka omusolo emmotoka nnyingi bazikutte ziri mu disitulikiti ez'enjawulo ziriyo bazikutte bazitanza $3 $4 abaana abamu bali mu makomera olaba n'oba otisseko manda ga mukama we ensawo 2 bazikujjako amazima okuyingiza ensawo 2 oyingiza ekintu ekirala kyonna naye nga tolese manda bw'okwata kalamoja oyinza okusinga okuva ekotido okutuuka esoloti osinga na road block esukka 30 naye ziri ku kintu kimu manda naye tebasobola kugamba nti oba omukalamoja ayinza okubanga akutisse emmundu oba kiki oba ekintu ekirala kyonna jjukira eyo emmundu gyeziri bali eyo balwana bakola batya naye ekikwatagana n'amanda simanyi gavumenti kiki yakizuddemu naye ng'ate abookya bandi balumbye ddala ku gurawundi gye bookyera emisolo emirala giryoke emisolo emirala waliwo omusolo gwenjawo okubuuza government ministry ya works omusolo ogwo okusinga abasinga gukwatira wakati wa Kyenjojo Fort Portal Kasese omusolo ogwo baguyita goods operators license amakanda bagateeka Kasonga Nyanja bateekawo sort of stop over nti emmotoka zonna olw'engeri gye zigenda ku buserengeta obunene zibeere nga ziwummulirako awo naye batrafiki bagukwata ne tugezezzaako okubuuza abakulu batunnyonnyole gavumenti ekomezaawo omusolo mu kikwesikwesi basaba $60,000 basaba $1,000,000 basaba $800 teziri constant nti basaba bwe ziti kati tetukitegeera omusolo palamenti egumanyiiko ogwo omusolo gukwata bantu ba kika ki kuba buli mmotoka yonna eya loole bagikwata basaba omusolo ogwo baguyita goods operators license okay ampuliriza dakika tusigaza 5 wano waliwo ebibuuzo nagenze mu Kalazi ndi Congo bananga omubbi ali West Nile nze nali simulabangako wantu wonna nasooka kumulaba nebbi Arua up to Koboko abantu abo tebaagala kukola kyokka baagala ebirungi bakeera kulya mayirungi na kunywa walagi omusajja oyo talimbye obubbi bususse okay endoza muvuzi onage nti ekisinga okuba ekizibu ekinene kya enforcement abasirikale b'okungudde enguzi efuuse enguzi atalya nguzi kati ye mujega ensonga lwaki obubenje olusi bweyongera nage Mwami Lameka bali kuweereza mboliza abaami abo bye basaba gavumenti nga bingi beetegefu okwongera ku musolo gwe bawa okufuna empeereza esingawo kubanga gavumenti ekozesa musolo okuwa empeereza Kamoga Simon Peter Masajja kamya agaiti Kamya Lameka abasajja abavuga emmotoka ennene ku Jinja Road bavuga bubi
naddala eri ababoodabooda n'obumotoka obutono. Ekirala ku katale Kasubi emmotoka zimanyi okutikkula ku makya ku kkubo olumu ne zifiira mu kkubo wakati ne kyongera jjaamu ku makya Kasubi. Alan Ssebaale Mukono bw'ategeezezza ne meseji endala nnyingi. Onaga nti akatogo kasusse mu Kampala, ekibuga kya Uganda ekikulu kijjibwewo kitwalibwe Masaka. Kampala afuuka ekibuga ky'ebyobusuubuzi, obubenje bukendeere. Hassan Nkata, lwaki gavumenti katwanukulirawo mwami Sempijja Francis ekigambo ekisembayo ng'osiibula abantu. Ku kyobubbi obwali ku kkubo tebuli nebbi wokka. Ndikubakale nze banzibako nebbi awo naye nga amakubo gonna gasinga bagenda Kabale Masaka nokuleka babbi. Naye ate ekisinga okubbisa ku nebbi Arua ekkubo liko ebinnya bingi nnyo. Okuva nebbi Arua walizeewo mayiroza nga 5 kumita ez'ekinaana. Naye ekkubo lifunyo nnyo. Kyetagisa okutambulirawo kumpi essaawa nga 3. Yes. Luwanga Bitagayi mukulu we bali kuweereza ensonga endala evaako obubenje ku makubo nguzi. Badereva badduka nnyo kyokka trafiki bwe bakwata babawa ssente ne beeyongerayo. Abatunda emipiira abamu batunda egyayitako mukulu wabyogeddeko nti nga bagulidde aba National Bureau of Standards, abamu bavuga ebidduka ebikadde nnyo DMC naye nga bawa trafiki enguzi. Bitaluwanga Kamengo musomesa ku Mutesa 1 Royal University. Ekigambo ekisembayo mwami Kabale Michael Soso. Olw'omukulu agambye nti nga bye tusabye gavumenti bingi. Ekyamazima gavumenti bwe yali yalayira okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Ati gavumenti bweremerera okukuuma obulamu bw'omuntu nga waliwo ebintu ebirabika nga bye biviibwako abantu okufa kw'abantu, kitegeeza nti gavumenti eba tekyasobola. Kati gavumenti erina okulwana nnyo okulaba nga ebintu bye tugisaba tetulina kusaba muntu mulala, gye tulina okusaba okulaba nga ebintu ebyo tukola ki tubifuna. Esebo sibula batuliriza. Okusookera ddala njagala okwebaza mukulu Lameka okutukyaza ne management ya CBS. Njagala okubiriza bakozi bannange bonna abatambuza ebyamaguzi okubeera abagendereza mu kaseera kano ng'enguudo mbi, enkuba etonnya. Mpozi n'ekirala ku lunaku lw'okutaano abaasomerako Kasengeje SS Voice of Kasengeje nga yekikuttemu bateeseteeseewo okutambula. Abantu bonna bakubiziddwa okutambula kwa kuzimba kikomera. Tukubiriza abantu bajje mu bungi, bonna abaasomerayo n'abajagaliza Kasengeje okubeera obulungi bajje basobole okufuula omukolo gw'ekitiibwa. Njagaliza abavuzi bonna abavuga ebyamaguzi okubeera obulungi. Mukama abakuume. Ampuliriza eddakiika tusigaze mu yokabwe tutuuke ku ssaawa 3 ez'ekiro kya leero. Salongo Gerald Damulira najja n'amawulire mu lulimi Oluganda ate mu bujjuvu. Ensonga za byantambula gavumenti kola ogugwo badereva bakola ogwabwe. Karuma myezi giri 3 gye wasuubiza Minisitiri Edward Katumba Wamala katusabe gibeere gye 3 abantu basaasaanya kiwanvu sente bayiwayiwa nnyingi mu mafuta obudde bweyongera gye bayita emmotoka zikutuka n'ebiringa ebyo kale ndo buli omwaka olw'olubimbirwe alimu olubimbirwe ensonga zitereere. Mbadde ne mwami Sempijja Francis wabyakwerinda Musoso Transporters ate ne mwami Kabale Michael ye ssentebe wa Soso Transporters bali wano ku nkulungo ya Kabaka ku luguudo Kabaka Njagala bali mu byantambula basabaza byamaguzi wano mu ggwanga n'ebweru waalyo. Nze Kalule Lameka mbagaliza ekiro ekirungi Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.